bane bantu bange muje baleko olunaku lwaleero bannayinza busabi munnyambe bambinsaba munnyambe masanyu nkwegayiridde bambi tondeka mwene embeera ndi lubutolo ekyo nawe okimanyi ndi lubuto ondekawo mwene embeera ondekera nolwokuba nga ofunye oli omukazi omweru laba zina gayizi bwenkoze mazima lawe wenfaanana siina ssente zina zimbezawo namubulamu omusajja apositinga bakazi balala wangamba ogenda bireka nongamba koobyesonyiwe masanyu onjagaza ki wangamba sikupositinga simanga sibipositinga sikupositingayo biki kyokumanze siri muntu ne bantu bamwagala ki mu nsi eno mwagala ki masanyu nkwegayiridde. Abantu bafa batulaba mugamba mutya musiibye mutya mujebale gye mutusaako engalo gyonna. Amanya nze Masanyu Official nga nze ambasada wa Ramalusania bantu bamanyira nnyo mu nkoko era bwe mba ntambula ewamu bagamba Ramalusania bampita Ramalusania ow'enkoko naye nga nze Masanyu Official. Masanyu ly'erinnya lyo? Masanyu lyenkozesa ly'erinnya lyange agala omumanya erituufu abenga nsindikira sente ku mobile money ajja alaba erinnya erijja. Masanyu mweddira afe Masanyu era tuba tweddira nnaku waba ennaku tetubaawo era nzo ndaba bbanga lyemberedde mu bantu mbeera nnyo n'ebigambo bingi kusanyusa yagutongoza tewamanya akabbiro kukaaba kukaaba Masanyu kumwenya seged bintu ng'ebyo tubasobola oyo kumwenya ate ddala oyo kazigo kuba omuntu aba n'akazigo buli kaseera asesa abantu okasegedde oyo nseko tuba n'amannya ag'enjawulo oba oyo ssanyu twafuna ekika kyaffe bulamu buli powa mwana tebulina shida nga bwondaba ndi mulamu ntambuza ebintu byange ng'omuvubuka kale kwega ntambulira mu bulamu omuvubuka bonna bwe yandiyagadde obwegombesa siri bubi nnyo manyi abantu bakozesa nnyo advantage etuula ku interview nalankokabiroka ebizibu binze siri bubi naku yange njitwala waka mu buliri naye ati kati wano gamazima sinnalya naye nga ndi fine. Kale olunaku olwali nakunoonyezako tubeeko ne betulimyako tiktok okwo waliwo omuwala eyavuddeyo oba ye Jemmy akozesa oba mannya ga Jemmy kawunti nagikebeddeko yes ye Jemmy ng'agamba nga omubadde n'enkolagana ey'omuggundu ate era n'omufunisa olubuto n'omukyawa n'omusuulawo ng'okiggumiza nnyo omuwala ono omumanyi ng'okiggumiza nnyo ate oba bye bigambo ebyatugambiddwa omuwala oyo erinnya lyetuufu ye Jamira eddala sirimanyi yansanga Wandegeya nga nkola mu nkoko n'asaba omulimu naye okutandika okuba nga abeera ewa Rama. Omuwala oyo mbadde mumanyi nga kowaaka nti tukola naye ku mulimu ewa Ramalusania bino ebyokubeera ku live biki nga mukama we nga Rama mwesimu naaba nga naye akola ki live. So ya standing out emabega kawo nangamba Masanyu nsaba kwogeramuko naawe ekirooto kyange kuba serebu nga bwangamba nti ayagala kuba ki nangamba naye mpiseewa kambuuze kati ninyo naye abadde bamuwa essimu n'atandika okubanga ng'alina waakolera ng'alina naye section gy'akoleramu nga nange nnyina eno gye nkolera era nga nze nzijjanga kabejja nnyina ennaku 3 zenkola mu wiiki nzijjawo ebiremye kwanze bwe ntuula ku live abantu bagula enkoko embeera gye nteekawo nga wendi si gye bateekawo so nga nzijja ziri ennaku eziba shaapu ennyo. So yaŋŋamba njagala kufuuka serebu biki njagala kubanga kale nange ngaluwa mmanyi nze erinnya lyenjagala ne bweŋŋamba kweyambulira bantu nja kikola ne bweŋŋamba kutambula mu kibuga nga ndi bwerere nze nja kikola naye nga nfuuse serebu konza
ebintu bisoboka. Akola mirimu ki ng'oggyeko buno obw'okujja kulama Lusaniya n'ayita bakasitoma? Talina bwe mba sirimbe kuba literally teyasoma naturally era bambi n'erinnya lye limukaluubiriza owandiika. Last time yali alina akantu ke basayiningako awo no waliwo yali amuweereza ssente olina amugamba mpa ennamba yo n'erinnya lyereeta kati ng'erinnya lye talimanyi like tamanyi diwandiika bwati nemuyambako era ate akazungu ko tekamwekubyanga akazungu era bw'otuna mu vidiyo ze alinamu ekigambo ba menzi leave me lonely menzi why kale kwegamba naturally kale teyasoma menzi ate abayita baki nga muli why menzi alina ngeri alina vidiyo gye yakola yaba menzi muba mumenya omutima yo menzi why ng'akaaba era ne video bambi yali teri yali amenya mutima yatugamba yali agala abantu bamumanye so bwekyaganye working out obadde okyanyinyonyola nakusinkana bwekyaganye working out n'agamba edda tupangeyo kye tupanga bwe yansinkana by the way kola olunaku lweyangamba nti asobola okweyambula mugamba waliwo easier ways zetuyinza okukola ki funa omuntu gwe weesibako omwesibeko nga muteeseza naye omwayo ne kasente nti ofuna gwe weesibako naye musooka teesa naye n'omwayo ne kaki ne kasente ko yeye kale kati ye nangamba tukozese gwe nemugamba nze ndi brand nyinza oba siri serebu wamanyi naye ndi brand ne brandinga abantu bamanyi era nze bwonsanga nga nevuga mu motoka yange ogamba ono gayi mugagga nyina gamalala agegombesa noga gayi ya noga gayi ali bulungi nnyo kati bw'ofuna ekifaananyi kyoyagala okuntyobolamu you have to pay for it you get bw'oba tosobola kisasulira aho oba tosobola kikola ki so nemugamba nze gweoyagala okukozesa you can it's okay but it's worth 5 million nengamba million 5 gwe nga niyakuteeka million 5 jakunonya emitwalo nga 10 nemugamba tomanya togayanga kyezinze nze sinyoma bantu nagamba kale nedda bwe nafuna sente nga tubyogerako nti kale tukobye eno ku miliyoni nga meka kuba sitanti eyonoonera ddala ette ekifaananyi mu bantu nakedde ku makya nga muno mwezungira kuba nze wakanzirayo ku makya muno mwezungira saa nga 8 esimu evuga mama ankubira tata ino misikolo nga 10 zisimbye bwe ziti lidako obwamala okubanga mwogerezeganya temwatuka we didn't confirm anything tetulina kye twayogerako ne tukkaanya era ne mugamba nze bw'olifuna ssente esobola okufunira omuntu oba nze ngani ng'omuntu ne tuteseganya ne tulaba kiki kye tulina okukola ki okukola nagamba so ekitegeza so akozesa linnya lyo right now ne mugamba yeah you are not allowed sikuwadde ki teyawuliriza yavuddeyo buvi napostinga video ng'akaaba nti namufunisa olubuto namukola ki ate kati mugamba alukole ki aluggyemu naye ne bwolaba njasaamiridde bwe nti ebigambo byampeddeko nnyo sitaani ono akozesa abantu ate akozesa abantu mu ngeri y'enjawulo manyi omuntu wabaako ekintu nga kaŋŋambe mwezi eri musajja musamize obusamize si ddiini obusamize nzikiriza nsamira mpewo y'abamweyana erimu n'abanyankole bali abacweza abaki nabitegeera nnyo ebyobuwangwa nagamba nze kanzire ku nnono nzire ku buwangwa n'ennono kati ffe abasamize osobola okutunuulira nemanyi nti kati ono aliko ekikyamu kati nze bwe nalabye vidiyo y'omuwala n'enkaba gye yakabe kyampadde ekintu mu mutima nti aliko ekisiraani oba aliko ekikolimo oba aliko eddogo lyewabwe nga waliwo yagamba nti ono omuwala ajja kusiraana naturally truth be told vidiyo gye yakoze erina kunkuba naye ate abantu banjagadde bwagazi kuba okuva yakoze vidiyo following yange ekyuse people following me yabadde obamu yadde mu 14k kati alina 20k
naye kyenyinza omugamba nze namba ezo nazifunako nenzisanamu zinako ezintuusizza zirina ebizibu byezinkoze zirina emiranga gyezinkoze kati ekyo kiraba alina balabe bange beyakoze okuva ewange nange nyina balabe benafunye naye ate ekyenjawulo ekiriwo nti nze balabe benafunye who are they then who is me gwe gwani anyiigira okategedde maye osobola onyiigira mu kisenge ekyo noba nga onyinako biifu ey'amaanyi nga sina kyenabikoze nga tolina oyinza kunyamba naye nga ate nze nyina wenyinza okuyamba so yavuddeyo nakola ekintu nga taneebuuzizaako without my concern without my permission nakozesa erinnya lyange era essaawa eno abantu bonna ekifaananyi kye bandabiramu siina ngeri yakitereezaamu katwogere ku kya insistive ogamba nti ali lubuto ekyamazima ali lubuto omwana oyo alina okuba nga bw'aba muganda wa Mariya eyazaala Yesu ali lubuto nga ye olubuto lwe lwa byamagero olujja buzzi tebamala kwegatta na muntu nizo ba sirabika bulungi nnyo naye ng'amazima kiro kantulena mu kamera levo yange yeepimira kiki kyotegeeza seeka nyina abawala bentunira nenga ne kati wano teguggwa kyogamba oyo omwana teguggwa kino nkyogera nkitegeeza wabayo omugagga eyo yonna nga mugagga nsaba ateekewo ettaka kyerisinga obunene eka yiika bagita yiika teekawo ettaka ng'ogaba yiika namba oteekeko omuwala oyo ogambe nti omusajja amwagala otwala yiika eno ejja kudibirira nga gwolaba mpositinga kati omumyufu nze ntambulira nnyo mu brandi ezo bwe zityo ndi musajja muddugavu ate ndeetinga omuddugavu beerako tugenda zaala ki simukwatanga nako yadde mu ngalo bwe nti yadde okumuhaginga yadde okumupeekinga yadde okumukiisinga infact oyo bw'aba yagala omukiisinga mumukyajinga ewa ne bwatambula obwerere emyaka aga nga mulaba ne bwe tusigala mu nsi nga tuli babiri sisobola mudeetinga oyo omwana abikoze byo sijja kulimba neeteze nze yakubirako nekyali wange n'amukwana nze yakota neesevinga mu nenamba ye nga sigirina era olaba yazzeemu okunkubira nasevinzeeko jjami biki kyekigambo sijja kyogera kyenayongeddeko osegedde mbunedde opapya okugamba abantu nti mbadde mu katemba wandirinze kunimugamba nandi kikola kyogamba nakukkirizaako kikola okategeera nti nedda berabirira namugano ngenda kukusiba gwewalabya vidiyo eno kyekyakujjidde mu bwongo nasoose nenseka nemala nenkubira abantu babiri abali sensitive mu bulamu bwange nasoose nenkubira mukyala wange nemala nenkubira mami wange nengamba kati bano kasita bategedde amazima infact nekyali wange waliwo best friend wange bamuyita frank oyo kyali wange mpangadde naye ebbanga ddene ye muntu aŋŋamba nti eno nsobi eno kiki era n'okutintinga enviiri nakijje ku ye ye yasibye nze nentintinga kate nze nga sitintinga nti njagala waliwo yamumanyidde nti lwaki wasibye enviiri nenga kati nange kandaluke katuyayuke bameka oleme kafiiramu wekka so when I caught those three people nemanya nti they have confirmed sikirinamu mukono nengamba kati tulepuke she was very fine very fine kuba amanyi gayi gwa datinga anesiga she said baby this and this webiri oba si webiri nemuga baby si webiri nangamba well and good lukasitoyogera awo bwoba obuuza njagala obeemu amagezi oba bwe mba nkunyodde nti omwana seegattangako naye kati mbuuza omuzzukulu yamunyweredde mu kyayi ebyo ebirevu byoleega bali bakubiddeko mu interview yo muzzukulu ki etteeka erisooka ewaffe tuli baavu naye tulina akajanja tetudeetinga abakazi baddugavu
era nze bwotuna aba ex bange bonna omanyi ogamba nazaalibwa mu America layini yonna yabeera kati waliwo akabadde wali akawala waliwo kano bintu bya Osege bonna abantu beeruze layini zemu Osege sika kizigo origino ate mama we yalabye kala y'omuwala oyo by the mami wange nga tuvude mu Katemba she was pissed yanyize nagamba sa siyo omwana gwe nakuza nemugamba mama nsaba kunsonyiwa tikigenda kuddamu kubaawo era ye yankansolinze by the way ku bya poliisi byenkugambye by the way olunaku olwaleero okedde ku makya nongamba ogenda ku poliisi ntuuseewo nendaba aba CID nendaba abakulu nfunye okuwabulwa nenkubira ne mukama wange era omuwala oyo bw'aliraba interview eno nsaba yeebaze Ramalusania Wandegeya Ramalusania Wandegeya neyanziza nnyo okunkansolinga kumpadde kuba mbadde sinakola statement eyo ekwata omuwala osoose kubira mukama wange ebigambo byaŋŋambye bindeetedde ogamba nti omuwala sigenda kumusiba kamukoleki first of all bagambye false information ku poliisi omalawo wiiki emu kitalya kati ndabyemu nga bambye omuwala ono nga tuvudde mu byaki nti oba yonoonya erinnya mukyala wange ankubidde simanyi sisobola mukwatira mu interview naye a minute baby ndiko wano mu interview yono omuwala eyabadde neefumbiramu naye kankuddira akoze live bangambye ankoledde live ali ku live baby beerako sogobeereko ali ku live right now omuwala kale waliwo kye bakubuuza. Hello, how are you doing? I'm good. I'm Jonas Sentong. I'm interviewing Masanyi, your boyfriend. Okay. So kachimba denye galo kumanya. Buwala bya kachambiko no muwala nga agamba nti boyfriend wo baba kona ye biki na mu lubuto. Kino kyakulese kitya? Ukategedde omwami wo omwesiga so kati kyekiddako omwana ono mugenda mukolera ki huyo bankubidde ali ku live ya TikTok negwe neetaaga okuddayo ku poliisi oba musibemu omwana mugenda mukolera ki mmwe nga gwe n'omwami wo Wido mukyala kyagambye ate ye omwami abadde yeekubye mu mutima ng'ebyomusiba abivuddeko baana ankuddiza omwami owaye kansooke nve mu interview nina gwe ngenda okukubira then nkuddire thank you the screen recording akyawo ensonga wezituuse okategedde jo nawandikiriza omwe mwana tumusibe ate nze nsalawo gwamanyi olya mwana bino biri eri gwe tugende maaso to find means and ways of stopping this okitegedde obadde okyaŋŋamba ogenze ku poliisi ne bakansolera empuli yange ekyokumusiba kibi naye mbadde ate nkyakigamba ne bankubira ne baŋŋamba ali ku live Rama Jamira ali ku live ankoledde live ali muvuma mama wange oshegedde kati nange sirina kyakola kuba kati era mbadde nkyakunyonyola ebya poliisi nti musonyiye ne mukyala wange wuna ankubidde naŋŋamba nti ate ankoledde live ali kukola ki akyanvuma akyandiko nga mazima omuwala simumiitingangako simukisingangako I've never been in touch bwaba ino olubuto lwange ajje tulukebeze bwe luba mweruli bansibe emyaka aga agamba lulinazira era wallahi olaba jona bwenvira mu interview yo wano binze kyukamu ze nkubuulira ate bwe bikyukamu leero asulayo nze Masanyi oyo leero asulayo tukanya kuki
jajja mu media kozera naye sirina data ogira okebera ku bintu ojjeko volya kozi naye era yaze mu media nemubako n'engeri jajja n'agamba abantu kyenasabye neŋŋamba listi ajje yeetondere media nti yabadde mu katemba nekintu kimulemye okutegeera Rama mukubidde bamukubidde ekinyigirizaamu nenze kansoge nve mu interview yo tugenda kulaba ekiddako. Lwaki abaana ku TikTok kuno bwe babadde baagala okuba nga bagenda fem bakola standi zinene ez'ekisibo ez'okuba nga ate beetuuka ku bantu abalala ne baboonoonera amannya ye asobole okuba nga ayimukirako? Abaana abo kyenyinza okugamba nti balina ennyonta y'okufunamu ku linnya oba okulozaamu ku linnya kubaga amazima nze siri nnyo sereebo oyo ow'amaanyi naye I've tested what is fame. Tukako mu bantu nga bonna bakuwogganira nga tukako mu bantu bonna ne bakusabirawo ebifaananyi ne tukako mu bantu bonna nga bagala kukulabako kuwahaaga. So nsuubira okuba nga abantu bano bwe balaba nga abantu abo oba batuyiikira oba bazze gy'oli they also yearn for it. Naye bwe batandika ate okinoonya they mess up nga bakinoonyeza mu buki kuba nze ne bwe nsonyiwa Jamira nze nyinayo bafaani bange atasobola asonyiwa Jamira nga so ogenda osituka n'amukola kyamukola segedde. So I have people who can stand out for me. Nze ne sirwana na ntalo nze omwana yanfumirako e Masaka yali vidiyo nayo muvubuka bano abokyenkoko awo e Masaka bayitawo Lukaya gayi wowe Lukaya awo waliwo gayi waabwe asongola obuti bw'enkoko nakamufumita ku lwange nga matiranga yena nga wayi namukubye katemu teyali anyumizako simu namukubye katemu temugate bakusibe nti ebyenkoko biggweraawo nemubuuza buzibu kinti yagenze nakumanyira nga wendi and he called me before ngano waliwo akuzolera naye njamuwa the next day namukuba. So we have people abasobola otulwanira entalo though tetubakubiriza lwana ki ntalo zaffe. We want peace. Okufuuka serebu kisoboka mulisi otegeddewo okomye omuvubuka bwatyo omuvubuka w'Elukaya kati nze ng'ate ffe abantu tetukubiriza abafaanyi baffe kukola ki kutulwanira ntalo tusobola zikola ki ozerwanira ate with law omanye okubeera ku loki ofuna bingi sikulimba nze emyaka gye ndimu si succeedinze nnyo naye ndaba enkyukakyuka byakubeera ku loki buli woolaga nti oli loki ng'ovudde gana amalala gaffe olina okuvimbamu ng'omuvubuka amalala naye bwe tutuuka mu public ng'oli ku loki kituyambye nnyo okuwangala so sikola ki era bw'oba okubyemu akafaananyi bakyali baffe abatera okutambulira wano bali ekigede ne wano wewasukka ennyo walaala nze bwe nazannya TikTok ne manyi TikTok kati content yampeddeko neza mu by'okutuula mu challenge ne manyi challenge zimpeddeko naye nga kaneetegene mukazi wange ekigede kati nze TikTok we natuuka sikyaginoonyamu liri erinnya odde erinnya walifuna nfunyemu erinnya lyenfunyemu ana succeeding nga za sente ozifunye okategedde ziriwo ye oli omuwala gwe wali naye eyakuma yagaana akamuli n'empeta kati gye bayita stunt eyali stunt it was acted. Shuba is my friend era kino neetondera abakyali bange ne bafaani bange abakitwala serious yali stunt nga mpisawo house party nali ntegesa house party so nga neetaaga attention y'abantu bamanye nti ntegese ki house party n'ebintu bino mubikola mukya temulowoozaako biki binaddira oba binaavaamu wawulirayo yafuna obuzibu mu ebyo nga bino ebyono eddala nga bw'onoolaba nti mukyalawo gw'olina n'akiraba bubi ebyoguma oguma kyenyiza okugamba oguma nogawaayi kuba nze era truth be told enakola stunt I lost a girlfriend. Wakola stunt your girlfriend wonadde n'agenda Shiba yali mukazi wa Yash Poppy naye bwe yakola stunt Yash Poppy n'amutema ebyaddala. So we all relationship zaffe zaafa nsonga we lost like tetwacommunicatinga bulungi eri bapatanazi baffe lwaki mu riskinga nnyo like obulamu
nezo opportunities embeera mufunye okubanga mulina bapartner bammwe ate nemuzi ndaba nga mmwe babazijajja ate kati okuluzinga patana si kubanga wejajamiza asera wabawo omuntu nga naturally talina magezi bamukama waba yakuwa omuntu kyangamba okwejajamya okukola ekintu ekinakuggyako omuntu gw'obadde oyagala manyi kintu ekiyinza okuggyako omuntu gw'oyagala kugamba nti bakwatidde mulogi n'omuki naye nti oli aziza akamuli kagundi kabbaawo naye explain nga baby it was a stunt, it was acted. Shiba is my good friend kamukubire owoleki owulire Shiba namunyonyola mugana naye tutwadde tuzanya ki singa de mukazi wange nagana akamuli nandi mukubidde. So if you can't understand me then tosobola kuntegeera ate nga bwe bulamu bwentambuliramu lifeline gyentambuliramu lwakwanja nangitambuliramu ng'eri mu straight line so sikumbuukira ogeze n'ongamba wali eri nti omwana ono Jamila okuvayo n'akola kano akavidiyo kiina ate engeri gye kyakwongeddeko mu ngeri kyanyongeddeko mu bubi era kyanyongeddeko abalabe bangi kuba bw'otunula mu comment section teryansupportinga bonna bagamba va ku mwana w'omukazi wamala okukola kino kati weegaana omwana yagala kutta mwana wa muno nenga that's not me. I've never in my life see meeting ako Jamila tetu having ako kintu kyonna kinkwasaamu ennaku ku mwana kubanga singa mbadde sirina understanding like mukazi wange atantegeera singa kati ne relationship yange naye ekomyawo okategedde ate tokaaba ndaba olinga oyagala okukaaba mwana just waliwo ebintu ebijja mu bulamu n'olyangaya nze no pain nkugambye yasinze kuba ku mami wange kuba ensi yonna ekimanyi nze mama wange gwe mukka gwenzisa yani mbadde ne wa CID ne mugamba ndi wano lwa mami wange singa teyanyize sandikoze ki kati mami wo yakuwadde magezi kimambe okutwaliza wamu mami wange bwe njogedde naye amazima ngambye mwana wange omuntu oyagaliza munne ekkomera taba muntu mulungi gwe batatemyeko mutwe gwe batatemyeko mikono gwe batatemyeko mumwa gwe batagyeko mukisa gwe bw'oli bwakuba serebo jakola ki abantu bwe bali babakwagala bajja kukola ki leka kusiiga akabi olabe muki omulabemu gwe birungi tomuddamu abantu bakubise kusirika nze mama ompangadde lwa kusirika era ng'ekituufu mama wange musirise bwayogedde ekyo wallahi nenfuluma poliisi yennateto wembadde wa CID top embadde nenfuluma nenga kati mama wange ye muntu asembayo kikyayogedde ne Ramalusani yakyaŋŋambye nti okusiba omuntu si kirungi kuba ali baŋŋambye amala wiiki egi kooti paka mukomera prison neŋŋamba kumukazi aŋŋambye tugenda ntikebera olubuto nga terulimu false information ya bbeeyi wano kati nkesi mu kaseera kano oba omusinkanye Jamila naye gwe bw'oba gwe nga gwenze bw'oba omusisinkanye ali buli omu kyova olaba nkubuuzizza buli omu alina engeri gyetwalamu ey'enjawulo kati ffe abasamize tulina enzikiriza egamba omutima omunafu aloga omutima omugumu kati goli wa mutima awangula nnyo kati yenza omuvubuka omutima omugumu era nze Jamila bwe musanga tekiŋŋana mubongako okategedde okitwale just like that power kuloki otyo tekiŋŋana mubongako tekiŋŋana siinamu na buzibu bwonna kumubongako naye gwe omuvubuka omuto okubanga anna okkiririza nnyo mu bamweyana weesigulira kuki era nti bali bakikwata bubi nti abasamize oba be bayita ffe be muyita abalogo kuba omuntu kasita agamba akkiririza mu bajjajja ng'ogamba oyo muki mulogo mwali mwakikwata nti balina kuba basajja bakulu bakazi bakulu bantu bakadde abafunye ebizibu bye bibatwalayo naye ffe abavubuka abato bwe twajja ne tumanya nti bw'okkiriza nti Yesu baazaala muzaala nga bamuzaalira mu bazungu nga bwe bagamba lwaki toyinza kukkiriza nti waliyo bamweyana gwe baazaalira wali eri ekatereke akategedde kino mama we akimanyiiko akimanyi taata wange yatakirinaako nnyo idea ne mama wange akimanyi nti omutabani wabamweyana nti ndi muzukulu wabamweyana abamweyuna bamudduka bamuyayanira naye emmotoka gyolaba kati bamweyana yagigula atya yantabaalira nenfuna ddiru nembalula segeza gw'osinza olina emyaka emeka kyogimbuuliza ku kamera kumanya amazima nkubulira ebyenyina byotalina nze omusamize nawe ow'eddiini
Ninga ate ndi muto ani nze aga Katonda mukulu kankulage idea ondaga tuzinyine emyaka 2 goli mukweregamu uli mukulu wange kankulage idea sakatidde wekiti omulevu oli mukulu wange ondaga idea goli ku oli wa mawulire buli kimu kifekinga yo nego omanyi banza abiri esatu wallahi ogwala nze mugalande wafe ati omanyi bye nnina ne bye sirina anti kyenkugambye nzikiriza mbamoya nzikiriza nti Katonda gyali naye mu bino bani madini bamweyana era bwe nfuna obuzibu ku kyoto ng'ogenda okuma ekyoto era ne buno namutaddemu akasimu nga Salongo agwana bikwate mwana tantekako mbeera naye ate tumuteekako embeera kuba bwe ngamba nti Salongo muteekeko embeera gimteekako nebaawo ogendako mu kyaki ekoleyo ki kyaki kifo bakuŋŋaaniramu ne bakolerawo ki ne basabirawo si bwe kiri kati ekifo kye basabiramu baliyita ssabiro si bwe kiri bw'osalako essabiro liba ssabo ojja kubitegeera ali bwe bamweyana mumusinza mutya kyoto wali erinjera abalokole bwe bangoma evuge bakuba fukamira ayo bino byenda bamwesabika mukyaki tugenda empola mukyaki mulimu obubaani si bwe kiri era bwogenda mu ekiriziya akabaani kaba ali n'akasigiri ne wano musabo wekali ekyoto weekiri ennyimba weeziri ezisinza so tuyimbiremu kolomu bannange atayagala bamu bamutafe omusango gwa lubeerera bamuwebale bamweyana mu lukoola bamweyana jjajja kugamba mu proud sina kyentyanze tekirina kyekinzijjako okwogera nti ndi musajja musamize kuba nkifunyeemu nno kinyambye ebizibu bingi amalogo mangi nze nagula emmotoka eyo nenzimbirawo okugulu kuno nanakagigula bwe nti ne kuzimbirawo okumala wiiki egi kale nga lwaki ozimba tega bamweyana wali okokula yakukwatiramu era shapu ne kuterererawo so gamba Katonda okubeerawo Katonda yakutonda tolwala nomala no naye ne bamweyana abaawo okunkuuma naye basooka bikwatamu amala manya nti omulabe wuyagize amala nti omulabe wuyagize naye nange kankole ki omwe omusinza Dennis ewammwe gye bakuzaala yanzaala bali awo bali bano nawali buli omu kyasanze kyakola ki wabula kyenzikiriza teri akkiririza mu byenzikiririzaamu aliye girlfriend we alyokke nabyo piwa musamize mukebere naye naye wansaasi ebyaddala lubaleeta kola nsobera twasisinkana nga tulina okukola ki and I'm proud of her kuba ffenna tulina enzikiriza egamba obuwangwa n'ennono bwe bwasookawo tuli ku nnono nate bagamba ebyobuwangwa bino bitiisa nnyo abantu gw'okyogerako ki byatisaani bitiisa embuga ezo zemwekampa emmindi zemuba nazo mu mimwa naye ng'ate wakiwulira nti kuva dda zaalinga mbugo ze zaali enki engoye omuzungu bwe yajja n'akulaga nti olwo lubugo nedda lubi baluteeke mu mufu lwaki kino si kyebanga toyambadde lubugo lwaki mweziri omwo mu motoka nkugirira ndwambadde totodde osawano mweziri omwo omuzungu lwaki lino si kyaleetanga ekyokuziikamu omufu wabula ffe kyeyasanga ewaffe ku butaka n'agamba nti kyaba baziikamu omuntu lwaki olubugo lwe baziikamu omuntu lwaki olugoye lwensi lwe baziikamu omufu nti omuzungu yabatuusa dda nkufuna n'abajja ku nsikiriza gye mwalina okukkirizaako edda nga musaba ne mufukamira mugaba bajjajjaffe tusaba enkuba wallahi n'etonnya naye kati jjajja yaffe mumuyita nga takyalabika lwaki mwateekawo embeera eraga nti ye mubi nze mukulu wange yagwa eddalu ne tulambula amakyaki ne tutambula emizikiti nga sinalaba bamweyana nakamulaba bisingi naye yawonera ku mbuga y'abamweyana kati embuga eno yeesangibwawa owaaye embuga eno waaye empale ekulinga akadeeya ak'obutungulu ngambye empale eringa akadeeya ak'obutungulu togirabe embuga eno esangibwa wali eri mu kigagga ekyawo kigagga wano enateete lubiri lulamba si mbuga lubiri lw'omulangira bamweyana bamweyuna bamudduka bamuyaayaanira ago gonna nno mannya ge osobola okwefuula mumanya ennyo nawulira nti ewaba bamweyana tewabulawo walagi tewabulawo mwenge byonna bibaawo nawe ogunywera ddala nzisigunywa ate nnyo mukama wange byakozesa byoli nze sibikozesa wabula
Proud musamize sibula abatulaba. Otegeddewo okomye. Sha. Otyo. Omuvubuka bwatyo omuvubuka w'Erukaya kati nze nga tefe abantu tetukubiriza abafaanyi baffe kukola ki kutulwanira ntalo tusobola ozikola ki ozerwanira ate wirilo omanye okubeera ku loki ofuna bingi sikulimba nze emyaka gye ndimu sisakisidinze nnyo naye ndaba enkyukakyuka byakubeera ku loki buli woolaga nti oli loki ng'ovudde gana amalala gaffe olina okuvimbamu ng'omuvubuka amalala naye bwe tutuuka mu public ng'oli ku loki kituyambye nnyo okuwangala so sikola ki era bw'oba okubyemu akafaananyi bakyali baffe abatera okutambulira wano bali ekitegeere ne wano wewasukka ennyo walaala nze bwe nazannya tiktok nemanyi tiktok kati content yampeddeko neza mu byokutuula mu challenge nemanyi challenge zempeddeko naye nga kanetegene mukazi wange ekitegeere kati nze tiktok we natuuka sikyaginoonyamu liri erinnya edda erinnya walifuna nfunyemu erinnya lyenfunyemu funa mu succeeding nga sente ozifunye okategedde ziriwo ye oli omuwala gwe wali naye eyakuma yagaana akamuli n'empeta kati eyo gye bayita stunt eyali stunt yeah it was acted Shiba is my friend era kino netondera abakyali bange ne bafaani bange abakitwala serious yali stunt nga mpisawo house party nali ntegesa house party so nga neetaaga attention y'abantu bamanye nti ntegese ki house party yeah n'ebintu bino mubikola mutya temulowoozaako biki binaddire oba binaavaamu wawulirayo yafuna obuzibu mu ebyo nga bino ebyono edda like nga bw'onoolaba nti mukyalawo gw'olina n'akiraba bubi ebyo oguma kyenyinza okugamba oguma nogawaayi kuba nze era truth be told when nakola stunt I lost a girlfriend wakola stunt yo girlfriend wanaddu n'agenda Shiba yali mukazi wa Yashpopi naye bwe yakola stunt Yashpopi n'amutema ebyaddala so we all relationship zaffe zaafa nsonga we lost like tetwacommunicatinga bulungi eri bapatanazi baffe yeah lwaki muriskinga nnyo like obulamu nezo opportunities embeera mufunye okubanga mulina bapatana bammwe ate nemuzi ndaba nga mmwe baba bazijajamiza ate kati okuluzinga patana si kubanga wejajamiza asera wabawo omuntu nga naturally talina magezi bamukama waba yakuwa omuntu wo kyangamba okwejajamya okukola ekintu ekinaakugjako omuntu gw'obadde oyagala manyi kintu ekiyinza okujjako omuntu gw'oyagala kugamba nti bakwatidde mulogi n'omuki naye nti oli aziza akamuli kagundi kabbaawo naye ku explain yanoga baby it was a stunt it was acted Shiba is my good friend kamukubire owole ki owulire Shiba n'amunyonyola mugana naye ffe twadde tuzanya ki singa adde mukazi wange n'agaana akamuli nandi mukubidde so if you can't understand me then tosobola kuntegeera ate nga bwe bulamu bwentambuliramu lifeline gyentambuliramu olwakubanja ngitambuliramu ng'eri mu straight line so sikumbuukira ogeze n'oŋŋamba wali eri nti omwana ono Jamila okuvayo n'akola kano akavidiyo kiina ate engeri gye kyakwongeddeko mu ngeri kyanyongeddeko mu bubi era kyanyongeddeko abalabe bangi kuba bwetuna mu comment section teryansupportinga bonna bagamba va ku mwana w'omukazi wamala okukola kino kati weegaana omwana yaga kutta mwana wa muno nenga that's not me I've never in my life simitingako Jamila tetuhavingako kintu kyonna kinkwasaamu ennaku mwana kubanga singa mbadde sirina understanding like mukazi wange atantegeera singa kalina relationship yange naye ekomyawo okategedde ate tokaaba nga bw'olinga oyagala okukaaba mwana just waliwo ebintu ebijja mu bulamu n'olyangaya nze no pain nkugambye yasinze kuba ku mami wange kuba ensi yonna ekimanyi nze mama wange gwe mukka gwenzisa yani mbadde ne wa CID ne mugamba ndi wano lwa mami wange singa teyanyize sandikoze ki kati mami wo yakuwadde magezi kimambe okutwaliza wamu mami wange bwe njogedde naye amazima ngambye mwana wange omuntu oyagaliza munne ekkomera taba muntu mulungi gwe batatemyeko mutwe gwe batatemyeko mikono gwe batatemyeko mumwa gwe batagyeko mukisa gwe bw'oli bwakuba serebo ojja kukola ki abantu bwe bali babakwagala bajja kukola ki ajja kukwagala leka kusiiga akabi olabe muki ebirungi
omulabe mugwe birungi tomuddamu abantu bakubise kusirika nze mama ompangadde lwa kusirika era ng'ekituufu mama wange musirise bw'ayogedde ekyo wallahi n'enfuluma poliisi y'e Nateete wembadde wa CID top embadde n'enfuluma nenga kati maama wange ye muntu asembayo so kyayogedde ne Rama Lusani yakyaŋŋambye nti okusiba omuntu si kirungi kuba ali baŋŋambye amala wiiki egi kooti paka mukomera prison neŋŋamba kumukazi aŋŋambye tugenda ntikebera olubuto nga teruliimu false information ya bbeeyi wano kati nkesi mu kaseera kano oba omusinkanye Jamila negwe bw'oba gwe nga gwenze bw'oba omusisinkanye ali buli omu kyova olaba nkubuuzizza buli omu alina engeri gyeyetwalamu ey'enjawulo kati ffe abasamize tulina enzikiriza egamba omutima omunafu aloga omutima omugumu kagigoli wa mutima awangula nnyo kati yenza omuvubuka omutima omugumu era nze Jamila bwe musanga tekiŋŋana mubongako okategedde okitwale just like that power kuloki otyo tekiŋŋana mubongako tekiŋŋana siinamu na buzibu bwonna kumubongako naye gwe omuvubuka omuto okubanga anna okkiririza nnyo muba mweyani weesigulira kuki era nti bali bakikwata bubi nti abasamize oba be bayita ffe be muyita abalogo kuba omuntu kasita agamba akkiriza mu bajjajja ng'ogamba oyo muki mulogo mwali mwakikwata nti balina kuba basajja bakulu bakazi bakulu bantu bakadde abafunye ebizibu bye bibatwalayo naye ffe abavubuka abato bwe twajja ne tumanya nti bw'okkiriza nti Yesu baazaala muzaala nga bamuzaalira mu bazungu nga bwe bagamba lwaki toyinza kukkiriza nti waliyo bamweyana gwe baazaalira wali eri ekatereke akategedde kino mama wakimanyiiko akimanyi taata wange yatakirinaako nnyo idea ni mama wange akimanyi nti omutabani waabamweyana nti ndi muzzukulu w'abamweyana abamweyuna bamudduka bamuyayanira naye emmotoka gy'olaba kati bamweyana yagigula atya yantabaalira nenfuna ddiru nembalula segeza gw'osinza olina emyaka emeka kyogimbuuliza ku kamera kumanya mazima nkubulira ebyennyina by'otalina nze omusamize nawe ow'eddiini yo naye nga ate ndi mutoowo ani nze aga katonda mu ggulu kankulage idea ondaga nze nyina emyaka 2 goli mu kwereegamu oli mukulu wange kankulage idea sakatidde wekiti omulevu oli mukulu wange tondaga idiyo gwe oli w'amawulire buli kimu kifeekinga omanyi banza 2 wallahi ogawa nze mugalande waffe ati omanyi bye nnina ne bye sirina anti kyenkugambye nze nzikiriza mbamweya nzikiriza nti katonda gyali naye mu bino baani madiini bamweyana era bwe nfuna obuzibu ku kyoto ng'ogenda okuma ekyoto era ne buno namutaddemu akasimu nga Salongo agwana bikwatemu mwana tanteekako mbeera naye ate tomuteekako embeera kuba bwe ngamba nti Salongo muteekeko embeera gibiteekako nebaawo ogendako mu kyaki ekoleyo ki kyaki kifo bakuŋŋaaniramu ne bakolerawo ki ne basabirawo si bwe kiri kati ekifo kye basabiramu baliyita ssabiro si bwe kiri bw'osalako essabiro liba ssabo ojja kubitegeera ali bwe bamweyana mumusinza mutya kyoto wali eringeera abalokole bwe bangoma evuge bakuba fukamira ayo bino byenda bamwesabika mukyaki tugenda empola mukyaki mulimu obubaani si bwe kiri era bwogenda mu ekiriziya akabaani kaba ali n'akasigiri ne wano musabo weekali ekyoto weekiri ennyimba weeziri ezisinza so tuyimbiremu kolomu bannanga atayagala bamu bamutafe omusango gwa lubeerera bamumwebale bamweyana mu lukoola bamweyana jjajja kugamba mu proud sina kyentya nze tekirina kyekinzijjako okwogera nti ndi musajja musamize kuba nkifunyeemu nnyo kinyambye ebizibu bingi amalogo mangi nze nagula emmotoka eyo nenzimbirawo okugulu kuno nga nakagigula bwe nti ne kuzimbirawo okumala wiiki egi kale nga lwaki ozimba tega bamweyana wali okokula yakukwatiramu era shapu nekuterererawo sogamba katonda okubeerawo katonda yakutonda tolwala nomala naye ne bamweyana abaawo kunkuuma naye basooka bikwatamu amala manya nti omulabe wuyagize amala nti omulabe wuyagize naye nange kankole ki omwo omusinza Dennis ewa ewamma gye bakuzaala
Yanzaala bali awo bali bano nawali buli omu kyasanze kyakola ki wabula kyenzikiriza teri akkiriza mu byenzikiririzaamu. Aliye girlfriend we alyokke nabyo piwa musamize mukebere naye naye wansaasi ebyaddala lubale takola nsobera twasisinkana nga tulina okukola ki and I'm proud of her. Kuba ffenna tulina enzikiriza egamba obuwangwa n'ennono bwe bwasookawo tuli ku nnono. Nate bagamba ebyobuwangwa bino bitiisa nnyo abantu gw'okyogerako ki? Byatisaani Bitiisa. Embuga ezo zemwekampa emmindi zemuba nazo mu mimwa. Naye ng'ate wakiwulira nti kuva dda zaalinga mbugo ze zaali enki engoye. Omuzungu bwe yajja n'akulaga nti olwo lubugo nedda lubi baluteeke mu mufu. Lwaki kino si kye bayambaza nga toyambadde lubugo? Lwaki mweziri omwo mu motoka nkugirira ndwambadde totodde osawano mweziri omwo omuzungu lwaki kino si kyaleetanga ekyokuziikamu omufu wabula ffe kyeyasanga ewaffe ku butaka n'agamba nti kyaba baziikamu omuntu. Lwaki olubugo lwe baziikamu omuntu? Lwaki olugoye lwensi lwe baziikamu omufu? Nti omuzungu yabatuusa dda nkufuna n'abajja ku nsikiriza gye mwalina okukkirizaako edda nga musaba ne mufukamira mugamba bajjajjaffe tusaba enkuba wagali n'etonnya. Naye kati jjajjaffe mumuyita nga takyalabika. Lwaki? Mwateekawo embeera eraga nti ye mubi. Nze mukulu wange yagwa eddalu ne tulambula amakyaki ne tutambula emizikiti nga sinalaba Bamoyana nakamulaba recently naye yawonera ku mbuga y'Abamoyana. Kati embuga eno ye esangibwawa owaaye? Embuga eno esangibwa wali eri mu Kigagga. Ekyawo Kigagga wano Nateete Lubiri Lulamba si mbuga. Lubiri lw'omulangira Bamoyana bamweyuna bamudduka bamuyaayaanira ago gonna nno mannya ge osobola okwefuula amumanya ennyo. Nawulira nti ewaba Bamoyana tewabulawo walagi tewabulawo mwenge byonna bibaawo nawe ogunywera ddala. Nze sigunywa ate nnyo mukama wange byakozesa byoli nze sibikozesa. Wabula Proud Musamize sibula abatulaba. Mwebale nnyo okutulaba mwebalire ddala. Nayongera okubajjukiza nti ebitambula ku media sibirinamu mukono sibirinamu kakwate naye nsaba bonna bekikwatako abayinza otuukirira omwana oyo abayinza okunyambako ku nsonga eyo bankwasaganyizeeko kuba nsigenda musiba musonyiye naturally just yanveeko nensibula mikwano gyange egibadde gindaba egy'omunda ennyo omanyi nayo mikono gyange egy'omunda bentera okuba oluseke nzikirizibwa okutumira tumira mukyala wange omubwati yani erinnya Muzungu Angelina Proud Musamize. Nentumirako mami wange Nakabuye Jane nzalibwa omukazi wange nentumirako best friend wange Carole Kasita gomuyita Carole Kasita nkwagala nnyo omanyi oyo omwana yampaziryo zimanyi ndi eri mu miri kwesi neyagala. Oza kyaliwo weka nange kyaliwo shuwa nawe kyaliwo kyana ekyo kirina omutima omulungi. Nentumirako ne ku bakyali bange bano abakamera mbagala nnyo bbanga lyemaze naye akola kirevu sente tewali akoza bukuza kirevu mukama akunkumire mubeere bulungi mbatadde. Olusaniya waffe olwa Rama Lusaniya lulinka mukama wange Rama Lusaniya ali Wandegeya Rama Lusaniya Wandegeya ali Wandegeya awo wennyini katale bw'otuukawo enkoko y'ebiri esatu kitundu alina buli kika kya Lusaniya era mbadde nsaba onnyamba ompe connection gyagenda Sibulula Rema Namakula era bwe tuvaana mu kamera ya connection jenja kale nze tonsibulule nawe gwere ate bompa connection nkusibulwa na basi ya Lusaniya. Kale n'olw'ensonga ngenda kuba ate mbasibulira wano ndooza amazima mugeewuliridde ag'omukulu Masanyu olubuto baalumusibye busibi tali lubuto tagendanga nako yadde ne mu kikolwa n'omwana muwala Jamila oyo eyavuddeyo namwekakatikako kubanga ate baaliko abaagalana. N'olw'ensonga ngenda kuba ate mbasibulira wano nkoze ne Umar ku kamera omukutu Tindi Files nze Jonas Sentongo mubeere bulungi mweraba.